All for freedom, freedom for all. Omwezi gumu oguyise ab'ekiwayi kya FDC eky'e Katonga bawayo erinnya libaagala lituumibwe ekibiina kyabwe ekijja eri akakiiko k'ebyokulonda. Kyokka ensonga zajja mu kigoye Weezinga oluvannyuma lw'akakiiko okuddamu okubawandiikira nga kaagala baddemu batereeza erinnya lino naddala ennyingo zaalyo zi PFF. Akakiiko ze kagamba nti zaali zaagala kufaanaganamu n'eza PPF oba People Power Front ssaako ne langi ze baali balonze nga bagamba nti zandikontana n'ez'ekibiina ki FDC enajja Nankumbi. Kyetubuuza mwami bwa Bakama, bbulu zino zonna za FDC era ye bbulu zino talaba mu njawulo. Wadde nga ab'ekiwayi ky'e Katonga baasaba akakiiko kabakkirize okozesa erinnya lya People's Front for Freedom si kya buwaze oba tekiri mu mateeka, wabula baali baagala kwewala biyinza kuddirira. Wali provision muteeka egamba nti n'okusooka gye ate reservinge okole ki ekyo kikolerwa mu consultations. So tuyinza okukitwala nti nno awo awaasooka wali mu luzungu bayita preliminary efforts processes. Sekawuka kaali kakulumibwa okalaba okadduka olwaleero tulina abantu baffe abakulembeze 36 bali eruzira nga babajja Kisuumu, abalala bali Kitalya kati nga babagulako emisango gya terrorism oba gya butujju naye nga bali bagenze kusoma. Kakati nga tosobola kumala gatandika exercise nti okuŋŋanya mikono gya kuwandiika kibiina mu kasirise secretary bwe bakukwatira eyo abantu baffe ne babakwata eyo. Kati ab'ekiwayi ky'e Katonga bakkiriziddwa okugenda mu maaso n'enteekateeka ezeetaagisa okulaba nga bassaamu okusaba okuwandiisa ekibiina. Akakiiko keeyongedde ne kabawa ebbaluwa ebanjula bakawandiikidde disitulikiti zonna z'omu Uganda nga kabagamba nti abantu bano balina eno ebbaluwa bajja wano nga baagala okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi, tubakkiriza batalage eggwanga bafune ezo signatures ezeetaagibwa mu kuwandiisa kino ekibiina. Kati ekiddirira be bano okunoonya emikono 50 okuva mu disitulikiti nga 97 bano balina essuubi nti enteekateeka zaabwe tezijja kuyingirirwa. Tugenda kutandikirawo n'amaanyi ddala era tusuubira nti mu wiiki ntono nnyo tetugenda kuweza mwezi tujja kuba tumaliriza omulimu ogwo. Bwe tuba tugumaliriza kubanga gwa bintu ebikulu nnyo biringa bibiri. Kuŋŋaanya mikono egya 5 okuva mu disitulikiti ate tulina structures nnyingi abantu baffe gye bali. Kyokka enteekateeka eno erimu ekyakakiiko k'ebyokulonda okakasa buli mukono gwonna bano gwe bagenda okuŋŋaanya nti gwa Munnayuganda ekiyinza okukeereya enteekateeka erina okumalirizibwa mu mwezi gumu gwokka.